yagamba etya nti ayyama ma'dudat, nakumbale buki, nakumbale bubazi. Kigambo ekyo yinza okuba tokiteekako birowoozo. Olwaleero tugenda kusaala ettaraawih, abanaagisaala Allah wanaasobozesa ejja kuba ya 10. Wali akiwakanya ekyo wangi? Kitegeeza rahma w'abaddu agenda. Rahma akola ki? Rahma agenda. Kakitegeeza atasobodde kufuniramu rahma abalaba hadithi eyo nti weeri kitegeeza rahma agenze kati mukolere maghfira. Maghfira ne wanaagenda tekyali kusonyiibwa, mujja kwa mulinda itiku minan nar. Naye ng'eyendaba si ntuufu. Kitegeeza ab'ebitiibwa Allah okozesa ekigambo nti ayyama ma'dudat, nakumbale bubazi. Lwaki mulowooza teyagamba nti wiiki mbale bubazi? Wiiki mbale buki? Mbale bubazi. Kubanga era tuzibalira ku ngalo nti wiiki zibeera mmeka? Sinnya. Ndaba ekigambo mbale bubazi n'okyali badde kijjirawo awo. Tekikolawo? Kikolawo. Niye kozesa ayyama ma'dudat. Kyongera okubanga kikuzuukusa. Idhan ab'ebitiibwa Ramadhan ono bwe yatuuka ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayina ibaada ze yayongerangamu amaanyi. Zeyongerangamu amaki? Amaanyi. Omwali okuwaayo. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kana ajwadu nnas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yawangayo nnyo. Naye atayina lwe yasinga kuwaayo nga bwe yawangayo mwezi gwaki? Gwa Ramadhan. Ekibuuzo nkyebuuza nawe nga nkikubuuza, otuuseewa mu kuwaayo? Okuwaayo kuyingiramu ensonga nnyingi. Sadaqa muyingiramu iftaru saimin, okusiibulira abaki? Abasiibi. Ate akiina empeerezi kitambulirako. Ng'ovudde ku kiri ekyawamu nti as-sadaqa tutfi'u al-khati'a, saddaaka omuntu gy'awaddeyo ezikiza ebyonno by'omwana Adamu nga bw'olaba omuliro gukola ki? Amazzi gazikiza omuki? Omuliro. Kale ekiraka ekyo kyawamu. Naye kati tugenda mu miteeko gya sadaka oba ebiyingira mu sadaka mulimu okusiibulira abaki? Abasiibi. Wakasiibulayo bameka? Sinnatandika nkyetegeka. Tugenda kuba kweteeka yongeramu amaanyi. Mutera nnyo okulina mu 10 erisembayo. Mutandika okuyita abantu mu maka gammwe, seka janguke ewaka. Lwaki temuyita mu 10 erisooka? So tugamba ebitiibwa, olinze 10 erisembayo butalikola ki? Obutalituukamu. Kati akaseera k'oyinako oba okozesa ab'ebitiibwa. Allah gw'abajjuludde olwaleero, Allah tagenda kubuuza ku 10 erisembayo. Kubanga tewalituukamu. 10 tewalikola ki? Tewalituukamu. Kati gwe lwaki olowooza ku by'emmaaso? Zo zino 10 Allah zaakuwadde ezisoose tuli mu kutambuza lwa mwenda leero si bwe kiri? Zo zikoleddemu ki? Idhan ekikulu si kumalako Ramadhan, si kumalako ki? Wabula ekikulu akabanga Allah kaakuwadde mu Ramadhan kyanjawulo ki kyotaddemu. Kati okusiibula omusiibi bw'obanga yagamba sallallahu alayhi wa sallam timan fattara saiman, omuntu yenna asiibula omuki? Omusiibi, kana lahu mithlu ajir, afuna empeereza enkanakano we gwakoze ki? Gwasiibuludde. Ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi shay. Oli gwasiibudde tewali kikendeeza ku mpeera ze. Kitegerekese kyoba oli awo anaazikendeezaako nedda. Nawe kyabe bitiibwa tugamba nti buli omu olina ky'osobola okukola okusiibula omuntu. Bwe kaba kawagu k'amenvu nga koyinako obusobozi, akasingayo ebbeeyi ka ssente meka mulowooza? 12. Bwe kiba kiwagu kya bbogoye, wali ekisuku, waliwo eky'omutwalo, waliwo kye batunda omutwalo wano mu Kawaala wangi? Naye olowooza ekiwagu kya bbogoye abantu bameka basobola okukisiibulukirako? Babeeranga bameka? Niyo tugamba niyo babeera 10, babeera batono abo. Tugamba so toweenyooma.
tokola ki olina kyosobola okukola togamba sinafuna za basimati bwe nafuna eza basimati nja kujja nsibulula baki olinza obutazifuna idhan mu kusaddaka mulimu iftaru saimin mulimu n'okuliisa ku bantu emmere taam okuliisa ku bantu ki emmere kiyinza okuba ekyagalanga okufaanana kiri naye biyinza okwawukanamukko ebyo nala bingira mu sadaka kino ekya itaamu taam kisobola okukola mu ramadhan netali ki ramadhan ama kiri iftaru saimin kiyingira mu ki mu ramadhan osibula bakoze eki basiibye Allah aliwo entegeera gye tuyina singa omuntu asibula ate abantu abasibye ennaku za sunna afuna empeera batafuna oba empeera ziri ku ramadhan yokka abantu balabanga basibye za sunna balabanga ebitali byakuseta bitwala nnyo nga nsonga nkulu era abaffe empeera ziri akaseera kali nabbi yatugamba sallam nti falisaimi da'watu la turaddu inda fitri omusibi yenna waba asibuluka waliwo akaseera akaliwo Allah nga yanukuliramu edduwa ke yawulidde ku ramadhan oba kibuuzo nkibalekera falisaimi inda fitrihi da'watu la turad kati abaffe kibuuzo nkyebuzamu nga nkibabuuza ke yawulidde ku ramadhan kokka nti ramadhan wega nemba nsibye ennaku zange enjeru nga nsibuluka sobola kusabirawo dduwa Allah n'agyanukula bwe tugamba sadaka okuddayo ku nsonga gye tuliko eyingiramu okukwata mu nsawo ne muwayo ono nga bwe mukoze eki nga bwe muwaddeyo kwata mu nsawo n'okola ki olina olukumi n'oluwaayo tulina enkola yaffe wano sunna yaffe buli luvannyuma salatu taraweehe kulaaka omunaana tukwatako mu nsawo olabye otya bw'ogifuula sunna nga buli wojja ate isi ebbiri zo zibeeramu ramadhan agenda okugwawo ngawaddeyo sente nga mmeka lunaku owaayo 2,200 zibanga mmeka olowooza wangi 6,000 kimanya basinga obungi tuzisobola ab'ebitiibwa ramadhan ng'agenda mulimu okuyitiriza okusoma Qur'an otuuseewa qira'atul Qur'an okusoma ki mumanye empeera eziri mu kusoma Qur'an bw'obanga buli nnyukuta gy'osoma ofunamu ebirungi bimeka 10 otuuseewa mukimanyi nti Qur'an egenda kukoleeza abagisoma ekyo mbadde mukimanyi mbadde mukyerabidde kankibajjukize egenda kukoleeza abakola ki abagisoma otuuseewa mu Qur'an wakusoma kyenkana ki yadde nga temwera twabakubiriza okusoma Qur'an kigenda tekyali wadde kyakugimalako tuli fenna wabula kugisoma bitadabburin kugifumiitirizeeko gezaho kunoonya ne ku kye bitegeeza ebyo by'osoma bw'oba osazeewo okubeera nga ku makya osomyemu ku Qur'an bw'oba otamba togenda kuteeka earphone matu n'owuliriza ku kye bitegeeza mu audio zaffe zino ez'Oluganda kati Sheikh Nkata gye yatulekera kubanga gwe tukyasinze okumanya nnyo eyavunula Qur'an mu audio eyo n'abalala babanga weebali ogenda n'ogamba nasomye Bakara aya ezasoose zino kanteekemu nga ndi kapiki kange kano oba ndi mu mmotoka yange ne nga mpuliriza kye bikola ki ogenda okutuuka ku mulimo nga tolina budde bw'oyonoonye jamu bw'akwata ekasubi osigala eno oli kuyirimu bw'akwata enaakulabye ng'era oyongeramu bw'otuuka bukesa ng'era okola ki n'eryo wasemba ogenda okutuuka ku mulimo mu kibuga nga ssebo yirimu gy'oyooledde awo ng'otuuka ku mulimo ng'oteekawo buteesi maali naye ng'oledde eno n'ebifaanana bwe bityo idhan tugaba buli omu asobola soma Qur'an bw'oba tosobola tandika kati ebiseera kyakola ki okyabirina okusala tarawih tugezezzaako okusaala alhamdulillah tusaba Allah akkirize naye twongeremu amaanyi twongeremu amaanyi ne sunna endala salatu duha eyo erina ebirungi byayo ebigyeyawuliddeko rakataini qabla alfajir erako bizosala tunasala swala yaki ya fajiri zirina obulungi bwazo nga tebuli mu ramadhan wokka ate bwekituuka mu ramadhan nga buli mulimu Allah akola ki akubisaamu tulaba nti kibeera kyankizo sunna ne rawatib qabuliya ne baadiya erako ezisaalibwa nga tetunnasaala n'ezisaalibwa nga tumaze okusaala esswala ez'etteeka lwaki mu ramadhan togifuula nkola nga ati si muzikiti okeerako ko nonga kanyingire abasaala 7 kitundu kanyingire 7
soke nsale raka zange 4 normaliza nsaleyo 2 naye ku magaribi bwentyo naye kuyisha bwentyo nganeza fajiri usaddeko jako wezeza 12 oyingire mbali Allah bazimbire nyumba mu jana ekyo so kitwala mu Ramadan nawo wadduha wabango baddo sala 2 lwaki mu Ramadan toyongera ko nezifuuka 4 kwa manyola balo zigenda napaka ku muna wale bagazigenda napaka ku laka mmeka 8 nuga mu Ramadan yo eno season kanyongereko zibere mmeka zibere 4 ezo no wo sadde laka 4 zizo utawiza na dakika 10 ntoza dakika mmeka nobango oli ku bwangu nnyo idhan tugabe biti watongere kuzukuka season yekola ki season yegenda yenna n'abatagolodde mu yo agenda kubeera afaafaganiddwa idhan kwesa akakisa Allah kakuwadde mu bbanga lino nga litambula olabe nti oyawukana kwabo Allah batutte tuleme kulowooza nti Ramadhani kusiiba busiibi butalya na butanywa n'ebirayi by'obwo n'okuleka eby'obwagazi ne kikomaawo waliwo abantu bonga nti balina kibamanyi mu Ramadhani okujjako kyanjala kubaluma na nnyonta naye zino ibada ezisigadde bintu bya bulijjo era oteekeddwa okuteekawo ekyenkizo mu mwezi guno ogwaki ogwa Ramadhani okuyunga oluganda okuyamba abeetaavu byonna bino gitwala tukola ki gitwala twekwatako ennyo naddala mwezi guno ogwaki mu mwezi guno ogwa Ramadhani oba oli awo ebyo tunaba tubikoze tusuubira nti Allah asobola okuyisizaako lwaki tukola ebintu ebyenjawulo era tubibajjukiza nti wali alina garanti nti ku kyenkoze nze tarawehe yo sisubwangako n'emu kasoka zitandika tetulina garanti nti Allah yakkirizza zitusaddeko kale okuba tumanyi okolawo ku kino n'okolawo ku kiri n'okolawo ku kiri ngira banna bizinesi abamu bebabeera yinza okusanga oli ayinza okuba balina bizinesi mu kibuga yakusanga naye ku kyalo gy'aso naye alinayo keyateekayo naye mu kyalo gye bamuzaala alina keyakola ki keyateekayo agenda akuŋŋaanya naye ibaada bwezo zirina okukola ki mbeera yakuŋŋaanya bukuŋŋaanya oba olwo ne tuka mu maaso g'ekitiibwa Allahu azza wa jalla Allah nga tuli mu baddu banaasaasira olwebyo bye twakola ki olwebyo bye twakola naye ab'ebitiibwa obugayaavu bukendeere kyolinako obusobozi kikole bwekuba kulagira mpisa nnungi lagira bwekuba kuziiza bikyamu kikole ki nakyo ofunamu empeera ab'ebitiibwa okulagira ekirungi n'okuziiza ekiki ekikyamu ofunamu ki ate gwe mulimo gwaffe kuntum khayra umma Allah yatwogerako kuntum khayra umma fe aba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar tulagira okukola obulungi ne tuziiza ebiki ebikyamu idhan kyonna kyokola mu Ramadhani maliza ebigambo byange kikole na bumalirivu kikole ng'okirongoosa kiyinza okuba kyekikoze eki kyekisembyeyo bannange twejjemu enkola y'okulinda ennaku 10 ezikola ki ezisembayo kino nno mbabuulira abadde omugayaavu mu zino ezisoose oyinza okumaliza nga nezisembayo era osigale n'obugayaavu bwo nzo gamba waayo wano kale nesooka si y'amaanyi nnyo kale awo makkati kale naye eyesembayo eyo awo ng'egyo mulimu Laylatul Qadr aye no waliwo n'abanyiikira nga banyiikira mu kiro kya 27 kyokka kubanga bo baasalawo dda nti 27 Laylatul Qadr buli mwaka abeera Laylatul Qadr kale bagenda basoma ne mu muzikiti tuli fenna ne babeere ali nabo basangayo no balina ibada ze bakola babeera mu tulo nga ali omwo alowooza okwebaka afunamu empeera nga yeebase mu muzikiti Laylatul Qadr bweyita nemusanga yeebase ngemusanga mu muzikiti so tugane gayazibwa n'embeera efaanana bwetyo konna konna ka season k'oba ofunye nebanga si Ramadhani naye nga waliwo obujulizi obulaga nti kaki kankizo kakozese ekisemberayo ddala mu byonna byonna bye twogedde al ikhlas okuba nti tubikola ku lwani lwa Allah bwekuba kuyimirira man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaba bwekuba kusiiba man sama Ramadhanan imanan wa ihtisaba kabanda baveemu mu kusoma Qur'an kabanda baveemu mu kuyimirira kabanda baveemu mu kusiibula abasiraamu male bayita obalage nti abo nze mbasiibula abo balina kye basobola abo nze mbasiibula abo buli Ramadhani mbawo omuceere mu mbeera yakweraga nakwemanya
ya ayuha alladhina amanu la tubtiru sadaqatikum bilmanni wal adha abange mu abakkiza temuna sadaka zammwe bilmanni nga mwera alasa wal adha n'okunakwaza mukola ki bemuwadde kyegisaba ebitiibwa. So nja kusaba mukkirize obudde bwe twakkaanyaako okubeera nga tukomako abantu bagende bakole emirimu emirala ate tunaabasaba ssente olulala bakole ki baleete naye abasigadde omulala nate gyala tuweze emitwalo 2 naye bali neetaagayo 2,000 ani aziinamu azituwe nga bwe tugenda kansubire zigenda kujja. Tusaba wa kitiibwa Allahu azza wa jalla atuwe obulungi obuli mu nnaku lwaleero atutasobye obulimu. Tusaba wa kitiibwa Allah ateeke omukisa mu bye tukola. Tusaba wa kitiibwa Allah ateeke omukisa mu famire zaffe. Tusaba Allahu azza wa jalla atukuumire enganda zaffe atuwe obumu atutaasa okubeera nga twawukana. Tusaba wa kitiibwa Allah emirimu gye twakolako omwezi guno gwa Ramadhaani abeere nga agikkiriza obukendeevu obwakabeeramu Allah abeere nga abutusonyiwa. Tusaba wa kitiibwa Allah atuyambeko mu kwera tuteeka mu nkola amateeka ge. Tusaba wa kitiibwa Allahu azza wa jalla tuteeke mbadde bamwebaza bw'abanga alina ebyengera by'abawadde. Tusaba wa kitiibwa Allah tuteeke mbadde bagumiikiriza bw'abanga atugezesezza. Tusaba wa kitiibwa Allah abeere nga atukuza emirimu gyaffe agijje mu riya. Tusaba wa kitiibwa Allah abeere nga atukuza emirimu gyaffe agijje mu kabandabe. Tusaba wa kitiibwa Allah awonye abalwadde mu ffe. Tusaba wa kitiibwa Allah baganda baffe Allah baatutte abeere nga abanguza olugendo lwe bakutte abasonyiwe byabasobako bye bakolanga birungi abeere nga abikkiriza. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.